featuring Deyonce. Yenzo mu bwati. Tuba tutambula ku Facebook tukebera Princess Deyonce nga tulaba erinnya terikyaliyo. Kyekyabawo kwaka. Kati nafuka Prince Deyonce. By the way, I go by D. I don't go by Deyonce anymore. Don't go side Deyonce because it's my brand name. But I prefer to be called D. Yeah. Embeere kutambulira ekya. Embeere ntambula bulungi nnyo. Natuuka wenjagala. Ndi musanyufu nnyo nganze omuntu. Yeah. Abantu ku social media bakutrollinga Deyonce. Anaaba nze sikyabiduduma naawe nze neekolera ssente zange tewali n'omwandiisa nakolamu so sikyabiduduma nde n'ekimu no sikyabiduduma twagala okumanya maama ne taata gye bali taata gyali naye maama taliyo taata twamulaba nga mwambadde essuuti mwenna nga muli oba ku mukolo taata ye tuli ba mikwano because sometimes olaba abazadde omwana abanga alina kyayagala tosobola mukyusa kubanga kyayagala kalize ndi muntu mukulu n'emyaka 31 so I know what I want in my life so you can't change me. That's what I want. Taata akkiriziganya n'ekyo kyewakola omanyi taata akkiriziganya na kyenjagala kola nawe nakiwa ekitiibwa oba okikiriza kati okikiriza tebinkwatako nawe nokiwa ekitiibwa. Embeera eriwo bannange Deyonce tubuulire Kilevu Deyonce omanyi ate Kilevu kikino ndi mukuza ndi ku male hormones nze nkuba every once a week kubanga nze saagalako kuba mukazi kyaŋŋambaawo obulamu bwange bwonna saagako kuba mukazi nzenyaga kuba musajja ate era as long as ndi ku nsi eno ngenda kubeera ng'omusajja era ngenda tambuza obulamu bwange ng'omusajja kubanga ekyo kyenjagala era obulamu bwange ngenda butambuza gyenjagalamu kubanga sina n'omu gwe nsobya obulamu bwange. Deyonce olinga alwanyisa Katonda byewandi ate Katonda byogerako bimanyi ebya Katonda nze kale byogerako nze sibimanyi kati wabanga alina nnyo amaanyi kale ajja nkyusa Katonda. Deyonce tokkiriza mu Katonda? No, nze ndi atheist. I don't believe in any religion. I'm atheist. Yes, I am atheist. Naye nga toli wa bulijjo na. Toli wa bulijjo na. Nze nfuleko nze am a different breed. Nze sigenda kugoberera buli omu byaŋŋamba because byaliwo ngoba bikino. I'm atheist. I don't believe in any God. I have no religion. Osamira nako? No, I don't believe in anything. So I don't believe in it. I believe in myself. I believe in myself. I don't depend on any outside source. If I do something, manya nze akyekoledde sigenda nagamba Mukama akinkoledde nze akyekoledde because I have a lot of confidence in myself. So that's nti waliyo okufa buli muntu yenna afa. Ani akikola? Tewali because like anything else ofa bufi or just you get older and you die. There is nothing ekyamaanyi ennyo ng'emmotoka bwe zikaddiwanga amasimu we gaggwawo everything in life kimala ne kiggwawo just like a human otegeera era ogenda kufa so tewali nnyo kyamaanyi. Singa ofa oyagala bakujjukire batya ligasi ki gy'oyagala okuleka? Nze njagala abantu bajjukire mbu nali brave. I'm a brave person. I stood against everyone and I did what I want. Nze saagala abantu bafolowinga ebyenkola nenjaga bajjemu ekintu kimu that you can be yourself. You have to be courage. Olina okweragama ng'okola gwe nga by'oyagala nga gw'omuntu as long as tolina gw'okosa mu ngeri yo totabagobera byange naye ali sijjamu that I'm a brave person. That's all. Yes. Abantu bagamba tubuulireko Deyonce biki naki by'ogamba okukyusa ku ggwe ofuukire ddala omusajja twalaba luli otaddeko butyubu ng'ogyeko amabeere Deyonce ekintu ekyo kituufu oba twalaba photoshop? Amabeere go nagajjako era olaba tekuliko kintu kyonna kyonna amabeere nagajjako kati za amabeere gangasa kingagazaaki tegalina kye gangasa amabeere nagajjako ebirevu ntandise obbikuza ate era n'ebinaddako nabyo bwe nabanjaga era ngenda mbikula kwegamba nja kukyeta mu kirabe kubanga nze seekweka. I'm very transparent. Deyonce onajjako n'obutonde bw'obukyala era we mba nga njaga nabwe era nsobola okujjako kubanga procedure yonna ngimanyi nekyetagisa kyonna nkimanyi. Sente ezo ng'ozijja wa Deyonce? Nze nakolamu kati nze nina emikisa otegeera ndi muntu mukozi nnyo otegeera so sente zo nnyingi naye oba ng'olina ky'oyagala okikolerera kubanga nze kyenjagala nsaagala kubeerako omukazi n'omuli n'ogumu. No, nothing against women but me personally I don't want that lifestyle. As simple as that. Deyonce sente ozijjawo ezo maama ezikutuma okukola ebyo byonna kubanga sente ezo kulya butitimbi na butitimbi era sente nnyingi koza okugjako amabeere kyanjako noza omukadde ŋŋaana nze bwanjijako bino byenkola bino okwepa hormones buli wiiki ndoza buli kibinjako emitwalo ndoza nga 5 otegeera
nze mmanga njagala ekintu ngenda kikolerera nze ndi muyiiya ndi mujaguja kuva buto kubanga nze nakula ntunda scrap kuva buto nze nga neeyiya ndi mugezi nnyo wano mbungo that's why ku social media n'abantu babyogera mbu omusajja yakudisappointi nga n'osalawo singa bwe kyali singa buli mukazi yakyuka kubanga buli mukazi gwe manyi mu nsi eno gets disappointed by a man singa bwe kyali singa buli omu yakyuka nze I was a very beautiful woman tebalina kye bannimba because naye saagala kubeera beautiful I want to be handsome but trust me my lifestyle nze we nali mu eyo life nze I had men do shit bantu basajja nga bankolera buli kimu naye nze nali saagala so singa bwe kyali mbu buli mukyena asobola okukyuka lwakubanga musajja singa buli mukazi yena yakyuka nadda mulamu bakuba mukazi wano mu nsi eno bamudisappointise ate n'abagenda ozaalibwa era nabo bakyabadisappointinga this is a very brave step to take just because of a man who's a man nothing so wali oyinayo ku mwana never sizaalangako mwana sirina mwana yenna tewegomba kuzaala nze nga nze segomba kuzaala sirina kyenkyagalamu naye mukazi wange yajja kuzaala kati kye bakola bajjamu amagi gange ne bagamuteekamu n'anzaalira omwana procedure ready twagiyita mudda so tubimanyi kyebyetaagisa loya bbeeyi eringa mu bukadde 8 but sifaayo nja bukolerera naye nga nze sigenda kufulumya mwana kubanga era nze sikyawufuna magi kubanga olwa male hormones sifuna magi ate lwaki mba njogera omulimu gwange gwe tulina omanya nkola era njiya sente Uganda ennyonyi wagifuula bugaali buli kaseera obeera mu ggwanga ofuluma anti munayo bimanyi oba olina okutambula wano newali just obulamu n'obutambuza as long as you're happy naye ngaobutuuza obuyinawo bulungi nnyo nze mbadde bazadde bange be bantwala mu America nze nagenda nga n'emyaka 13 so obutuuze passport njirina era amaze nayo emyaka ndooza nga 8 kuvuma abakwogerera ebingi kikyoyinza obbagamba tesobola obbagamba nze sikyabiduduma tekulina omwandiisa ate tekulina omwalindiisa so kati n'olwekyo buli omu ayogera ebyayogera balina nze ebiina nze kyebinjijjako nze ndi muntu mugumu nnyo ate nkola kyenjagala zilonga sina n'omu gwenkosa kubanga obulamu bwange era ngenda buliikinga engeri gyenjagala oli ne waayogera n'akola ki nze tebisobola kubanga I'm a very strong person olaba nze ofuuka kyendye it takes a lot of courage olina okuba nga oli strong wano mu bwongo so kati erigambo eyo mpewo buweewo terina kyenjijjako Deyonce nkuyite musama kati kubanga tukulaba nnyo mu ddesi ne twakulaba ku Brian zikuno tukulabye ku zali batoli musama nze kuva ddambera mbadde musama kuva ddambera musama musama yaliwa ndoza omusama ye muntu ava ebweru najja wano n'akyala ndoza ye musama ate okusaasaanya sente era n'abasama nawo ndooza basaasaanya naye nze kale ndya bulamu mu ngeri yange nga nze omuntu engeri ensanyusa bagamba abasama baggwamu temubakyalina ssente abulabo simanyi abo naye nze ngenda ku peesi yange okyegera sikompitinga na muntu yenna peesi yange mbadde ngimenteyiza emyaka na myaka nga ntambulizaawo sivaawo tukulabye ne Rahuma Pink ate gwe naye mulimu oyo mukwano gwange bambi tewali nnyo kyamaanyi bambi kabbebi tekalina buzibu nze nina omukazi nawasa so sobola munaye kola bintu ebyo naye just kakwano kange bambi tekalina buzibu just kakwano kange Deyonce Uganda baali babagaana okujja nedda tebakulimba tebatugaanangako kujja naye kati olaba nze byenasagaana byogerako naye ekiriwo nze kola bano siri munnauganda ndi mu America amatourist otegera amateeka gafuga bannayuganda tebatyako mu batourist sorry amatourist so singa bagamba batourist then but me I'm not a Ugandan nze n'amanya gange nagakyusa ag'ekinnauganda my last name is Gold era sinaako linnya lya kinnauganda I'm just a tourist in Uganda natumaliriza Charity Charity etambula bulungi ekwana akamala no wiiki emu so njagala genda kukyalakyalako awo Mulago ninayo kakyayitawo mbadde nti simanyi naye ngenda n'emikola ebintu ze mbadde nina omutima omulungi ngenda n'ennyamba abantu wano newali kuva dda era wakati nakamala no wiiki emu leero making a wiiki emu
Ogenda wana w'abantu bakwesunge nga tumalira. Agendako eyo emulaga eyo njagala agendako emulago n'ewali obwana obwo bambi obuto obwo bwe bazala bambi nga tebulina kintu kyonna eyo gye njagala okugenda. Zari lwaki osazeewo n'ojja ku mukolo gwe nga tumaliza go gubadde gutya? Brian wagamba kyali kibula. Zari bambi ampisiza bulungi ankubira essimu personally nangamba jangu olonde tebo gy'oyagala abeera ncheckinga koleta mmotoka mmekoleta bikikala handolize bulungi zomanyi njagala nnyo okujja mu kifo nga ssente zange baziwa ekitiibwa ne bampa value and she has done that and I respect her for that and that's why I always come back one of one. Kati nakagitandika mu ssaawa nga 2 emabega naye sofa kya tabu.